Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kubanga uliza BFM ekintu buli ky'omuziki ekisinga. Kale katuwaye ku mutabbizi tulabe waliwo munnaffe ali Mukasajja bali taata. Mukama wange jera ekosebo. Obulamu buli butya? Obulamu bwe butyo. Nze Kadima. Yes sebo. Ndine namayanja ne Kaboggoza tuli ku BFM ekintu buli ky'omuziki mutabbizi wano twalabe ebbaluwa yo ng'owandiise ng'oyagala tukubireko. Naye muganda wange Kadima nasiriko bakane kwa kinengezaako n'ekwesimu nga tebiita muganda wange. Munnanga abantu baba bangi kakati tugezaako batambuza mu layini era bw'otuuse mu layini kyova olaba tukubidde. Nange mbeera nsukkako nagezaako ne bigira omukazi yandekera abaana bana omukazi n'agenda naleka nga ne mukubuyaana simanyi na kumanya embeera nseeko mwami Kadima nagezaako ne bigaana ku kalimu baagala kungoba nkyala enjala kuvaako bwe bityo. Abaana bana yabakulekera ati abaana bammwe yanoba kiki? Omukyala ye yagenda naye ate simanyi waali essaawa zino naye nga gyali ayinza okuba nga yakola ki kale ng'alina kasente. Kaakati kiki ebuzibu bwavaawa? Mwami Kadima nga bw'obitegeera naawe era mu maka wabeeramu obuzibuzibu naye ate kale ye sigamba nti oba nze ntuukiridde nnyo naye waabaawo obutabanguko naye obutakwatagana bwe bityo ne bikyukakyuka nagenda okukomayo waka ng'omukyala taliwo agenze ate kati obudde buno abaana sina bwe mbalekera nina okgenda nkole ntetenkanye n'ekyokulya oluusi kibula. Oŋŋambye abaana yakulekera bameka? Yandekera abaana bana. Teyagenda ko yadde n'omu? Abaana bonna yabaleka yabasula n'agenda n'essimu kati ngikuba tagikwata obudde buno. Abakazi si mmere. Nkuba mbadde nsaba nnyambe. Ewaabwe tomanyiyo gy'abeera? Ewaabwe kati obudde buno siyinza kumanya nti nawaali ulamukubira essimu nankwata naŋŋamba va ku ssimu yange nankwata naŋŋamba nkyali mu bize bannaye kale nempenga binkonfusinze mwami Kadima. Kati oyagala tukuyambe ki? Nze kye mbadde nsaba okunyamba mwami Kadima mbadde nsaba ojja munkubirirako. Okay. Omunneegayireko bwe kiba kisoboka adde ewange. Oyagala akomewo? Kye mbadde nsaba mwami Kadima embeera mbi obuntu bw'omu nnyumba obumu natalisedde obutunda. Ng'obutundira ki baana? Kuba n'ekitanda era baakitutte bino sijja kukweka n'ekitanda baakitutte nasigadde nga bondaba kati oba nsula ku ttaka nsule ku ttaka embeera mbi. Kakati oyagala ssente oba oyagala mukazi kudda? Njagala mukazi kudda naye atadde abeerewo kwa kati neera kati ku mulimu era njatuuka nve ntandika okukola n'abaana kati mbateeka sina we mbateeka sina gwe mbalekera. Toyina gw'obalekera. Kale katumukubireko omukyala yani? Ye Nansuubuga. Nansuubuga. Namba yinjirabyeko wano. Kale tovaako katumukubireko tulabe. Kale mwami Kadima neyanziza mukwano. Kale tovaako. Sebo. Nyabo nkulamusizza nyabo. Wamu nange sebo. Njogerako ne mukyala Nansuubuga. Ani ono? Yes sebo. Kakati nze bampita Kadima. Kadima? Bampita Kadima nkubidde ku beeti wano maama. Yes sebo. Obulamu bulungi. Bulungi sebo mpozi obubu. N'obwange tebulina mutawaana. Sebo. Ate ensonga enkubisizza essimu. Yes sebo. Ya mwami Mukasa. Mwami ani? Mwami Mukasa. Wanji kakati mwami Mukasa omumanyi? Mumanyi. Nsonga y'abaana tugambe nti mwayawukana ne mufunamu obutakkaanya n'ogenda ate n'oleka ng'omusuulidde awo abaana bana nga yandyetaaze bambi kuba atukubidde ne tuwulira nti musajja bambi alina omukwano n'atukubira n'atugamba twogeremukko naawe tukwegayirire osobole okudda ewaka mulabirire abaana. Mwami Kadima. Wanji? Abaana babo ba mwami Mukasa. Wanji? Abaana babo ba mwami Mukasa. Ba mwami Mukasa nnyabo. Nabaleka waani? Wa mwami Mukasa ye taata waabwe sije nabaleka. Era atugambye nti gyewabaleka bonna bana. Nakwata abaana be ne mbamulekera saabateeka walala saabazala nabateeka gye nabazaala mu musaayi gwabwe si we kiri? Bwe kiri maama. Kati ki ekirala kyayagala omusajja oyo omulaba mwami Kadima omanyi bwe bamala okukola ensobi zaabwe nga beereetaleeteyo ku malediyo nga batandika okwegooza nga babalimbalimba omusajja oyo yandiisa akakanja omusajja oyo yankubanga nga nfudde engoma
buli watanga ku macha gende wamwe nafuka gende wamwe nga kubwenzi kwatudde kukuvuma kwatudde kukuyomba kwatudde kubuchafu kwatudde byonna nembigumira kati kusaawe eno kicyanjagaza yangamba nga tambula ogende natambula nenyenda ate kikyayagala ayinzo kakati kankubuze totangambye ebbanga lyomaze ng'ovuddeyo omaze bbanga ki banga ddene mwaka mulamba mwaka liba bbanga ddene naye kakati ayinza okubanga yakyusa yatereera atereera atya nga siriwe ngalema okutereera nga wendi omusajja mwenzi muzibu mulwadde mujozi buli mpisa mbi gy'omanyi mwami Kadima eriko oyo omusajja talina nakyaŋŋamba nagumira bingi nnyo nakeera ngalowooza sirina waffe ngalowooza sirina gye nsobola kugenda anzaddemu ampuubya abaana bana ate andaga nti angoba nansuubuga gwe tolinamuko katima kalumirirwa abaana bo gye wabaleka n'ogamba nti kaogambe nti kankugulire mwami Kadima teri ayagala abaana be kusinga abazadde naye olaba naguma nenkwata abaana bange nembamuwa talina kyaŋŋamba bayira we ndina bize nnyo ndikubira nafuna dda pulaani bbi omuntu abeerawo awo ng'omuntu amuyisaamu amwasa amuyisanga ekisimula nga bw'ayagala ate amaze okgenda omwaka mulamba abakazi be yabeeranga nabo be yayendeguzanga nabo kati lwaki tebamubeererawo bo tebalina zinna baana bongere kuwabo olabika bana nina na programu zange endala nnyo ndi bulungi nnyo bana temunyiza n'omwana w'abandi gwe nnina omupya nga munnyumiza ebyo ebikadde simanya mukasa simanya bye kakati nze akwegayirira nze akubye essimu bambi nga nandyagadde oddeyo omwami wo yakyuka kati njagala kubuuza sebo mwami Kadima kyantansanga mululi agenda kinsanga mukati tomanyi abantu bakyuka kati wuliriza ebigambo bino wammanga ne bwe mpulira buulizi nti afudde nze nsooka ku bakungubazi ka makeup nenkakola n'ekimuli nenkireeta ng'ogenze wala mukwano ogenze wala Kadima mayanja ako kabuguza nikigenzi kitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebicamula bingi omukyala alina obusungu bulabika ng'obwettumbiizi amubuulidde nga bw'annyonnyodde kale katulabe bannaffe abaliyo tulabe kyemugamba wangi maama Sonko sigamba ddiyo oli otya agamba atya bebi ne anko gye tuli maama Sonko bannaye nga mwenda tugenda awo ku Natete shopping center tukwera ku Natete shopping center yes abayimbi bombi gye bali mujje mu kivulo kya BTFM amina omukyala mukoowu omanyi mwe basajja mmwe mugenda ne mutujoga kulowooza mwe abasembayo mwe baggalanda y'abasajja kaakati kamulage nti naye yafunayo ataamusinga omukyala mukoowu takyayagala kumanya omulala mama Sonko naawe otabuse BFM kale wangi Kadima sebo ebali tuweereza naawe okuwuliriza amagambo lavude kitasibirano kavule matugga mukazi sejja akuze baana omukazi amwesonyi omukazi yamuta kale webali nnyo waga nti omukazi yakoowa kale BFM Kadima wangi nkulamusizaako nange abeera munywanyi wo kabugololesi ndi wano lukingiridde sekani ekyana esebo banamtyana bakwagala nnyo naffe tubaagala yaddala Kadima abasajja tulekerawo okuba abakazi kaakati ogasseeko olwenzi okuba omukazi kagamba buli kabi konna kali ku ggwe oli mutuufu kale tweyanze g'obuuliridde munnaffe BFM hello wanjai Kadima we bale kuweereza naawe bale okuwuliriza munnaffe abasajja beebuza nnyo amagezi kimugwanidde ye mukyafu yakuba ye mwenzi tatuweewoolera atulekemu agumusalidde kale tweyanze ege ekyokukola ate munange weeki kale BFM wangi mwami Kadima sebo assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh asante kalimandi wakyatu mukirabu naye mwami Kadima nze ntera nnyo okugamba abasajja ebiseera ebisinga omukazi aba mubi ng'oli naye naye omukazi nga yavuddewo woolabira obulungi bwe kuba agenda omukazi ayinza n'okuba yafumbirwa takyadda omusajja yali amutulugunya kibi nnyo mwami Kadima mbeere bulungi kankwagaliza ekisibo ekirungi omwana omulenzi ye
mwana mulenzi alabikanga agenda oddugwamu kuba omukyala alabikanga mukoowu si mwangu kale twagala okubebaza okubanga mbaddeko banyabo ne bassebo tugenda bbanga tukomolesa affeddako ngenda kubeera mu kibimba ennyimba zibeera mwene zisinga okwokya mwebale okubanga mutuwuliriza enkya tujja kubaawo wano mungu nga twazise ku bulamu inshallah funawo tubagamba nti musule bulungi mweraba